Kaakati akatambi kolabaako girlfriend abadde atambula n'asinkana boyfriend we ng'ali mu kukuba mataffaali. Omulenzi akuba bulooka naye nga yalimba omuwala omulimu. Kati bwe yali akwana akawala kano akakambadde ejjampa ya white yakagamba avuga mmotoka. Yakagamba alina kampuni gy'avugira emmotoka. Kati ndowoozako ne kagwa mu mukwano n'omuvubuka nga kamanyi omuvubuka avuga mmotoka akasente ayina. Kumbe musajja wattu agatta buwaya. Musajja wattu kumbe agatta buwaya. Munnange musajja wattu abadde ali awo nga yafunyewo waneeno ka contract k'okukuba tanuulu nnamba ey'amataffaali. Ndowooza amataffaali ndowooza 15,000. Ali bukatiba bw'ati ataddemu ettaka agira bw'ati nga kagalufeedi kava eri katambula ne mukwano gwako nga kagamba oyo si ye boyfriend wo gundi nti ndindako yeye ate yatugamba avuga mmotoka za kampuni emu naye ate ali wano ali mu kukuba mataffaali soke tumulombe nga omusajja bamusalako agenze okutamwatamwa nga yaswadde dda. Ate kano kakwano ka girlfriend ke kabadde kamubuuzebuuzo obwo bwala butyo we bukola okwana kali naye ate kano nga kasinga okwogera ennyo ng'oyinza okugamba kano ke wakwana. Kano kakwana okwoli ate ke kasinga okwogera ate n'okulumwa. Okwana omuwala ne mukwano gwe naaba nga ate yasinga okulumwa n'okukulingiriza. Musajja wattu bamukutte ne balyoka bamugamba laba bw'ofaanana simanya biki ne mmwe bawala mmwe mulina kye mutamanyi. Ebyo bye muddawo ne mwerondalonda ku basajja musimanyi akola mulimu ki akola mulimu ki. Gwe si ggwe ow'omusajja, omusajja yakuwa. Okiwulira? Omusajja akukwanye yagenda okukulekiranga ssente si ggwe ogenda okuzimulekera. Yagenda okuwanga enviiri si ggwe ogenda okumuweeza enviiri. Yagenda okuweeza emmere si ggwe ogenda okugulanga emmere. Ne muddawo ne mulingiriza emirimu gy'abasajja abamu mujajinga abasajja ku lw'emirimu gyabwe. Abavubuka bano baba n'obusobozi naye Desimo bawala mmwe mwepankapanka. Se bwakawala kazze ku muyayi ne kanandika okumujevuna ne kamugala bw'obufaanana. Omuntu asobola okuba nga afaanana bw'atyo naye ng'ate alina obusobozi obusobola okukulabirira mu mbeera eyo gy'aba alimu. Ate osobola okufuna omuntu ng'alina omulimu gwe gw'owulira gw'oyagala abeere nagwo ate nga tasobola kukulabirira. Kati obusobozi bw'omuvubuka yenna oba obusobozi bw'omusajja tebubeera ku mulimu gw'aba afuna, bubeera ku mutima. Obuvunaanyizibwa bw'omusajja bubeera ku ki? Ku mutima. Mwe bwala mmwe mweddeko kyekyo lwaki mwadiba. Kankutuusa akatambi kano okerabireko vidiyo yiiyo gimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Omugamba amazima onjagala kyagamba lava eyimiriddewo ku bulimba omuntu gweyagala wandi mugambye nti nkuba buloka namanya mbu gwe mulimu gwe okuba buloka lwaki otaka ku kyotali zino ze motoka za lufi nziramu lwaki bulijjo nnimba saka wetunuulire saka bwerabe mazima gennyini lwaki bulijjo nnimba kakati omuze gw'abaana ab'obuwala okudda ku bavubuka okubajolonga n'okubanafuya gwandibadde gubaako ne we gukoma. Abaana ab'obuwala mulekeraawo okunafuya abalenzi, mulekeraawo okunafuya abasajja n'abakazi atilaaji. Abamu ku mmwe muli awo nga kati kankubuulire eriyo abakazi abamu nga yaagamba nze sikyanoonya musajja mugagga, noonya musajja ne wabanga alina katono nga tusobola okukola azirongazi nti asobola okukugabirira, asobola okukuwa. Oba okitegeera ne mudda ku basajja ne mulyoka ne mubateeka ku puleesha, ne mulyoka mubanafuya, ne mulyoka mubatyoboola. Kati omusajja kale wabanga yakulimba nti alina omulimu gwakola yali takuwa, kitegeeza aba yali akuwa. Era we yali akuwa yalimba naye nga sente ziva eno mu mataffaali. Kati kitegeeza muleke akuba amataffaali ge ajja kumalira akuwe. Gwe linda bulinzi kintu kigenda kuba ki? Kigenda kubeerawo ku mmeeza. Naye omusajja omusanze ali mu kuyiiya mbu simanya lwaki wannimba ekitegeeza tonjagala erere. Gw'okola mulimu ki?
bano abawala ssebo baddawo ne bagivuna abavubuka naye nga ssebo bo bubeeraawo okusabiriza nabo busabiriza tebulina makulu nodda ku musajja eyeekolera tabbye talina gwakoseza talina gwakoze ekyo amabuloka si mulimu amabuloka mulimu nodda ku musajja eyeekolera n'omukakkanako n'omunafuya labalabala bwenna bw'ofaanana waliwo olugero olugamba kola ng'omuddu olye ng'omwami kankubulire ne bano abasajja bano bemulaba abasomba kasasiro ku bimotoka balina abakazi bano ababeera ku bimotoka bino ebyakasasiro balina abakazi balina n'abaana bano abasajja bemulaba batambuza ebinyeebwa balina famire balina abakazi balina abaana abantu bemulaba gwe gy'emirimu gy'olaba gye munyooma ate abasajja bagikola ba buvunaanyizibwa okusinga ku abo be mwegomba ekyo njagala mukimanye egyo emirimu gye munyooma abasajja be munyooma ba buvunaanyizibwa okusinga ku basajja balina emirimu gye mwagala wano tuwulira abakazi basiba beegobagoba ne babba baabwe naye nga bbaawe alinamu ku ssente naye ng'omusajja talabirira abaana newe balwala tasobola yadde n'okugamba nti aa kansasule school fees w'omwana baŋŋambye musasule nedda nga beegoba naye tayagala kusasula ekyokulya tayagala kukireka abaana newe balwala naye kati omusajja wuyo akugambye nti munnange nkola kino just ekyo kyakulimbye naye ng'ate tekitegeeza nti abatakola ki abatakwagala bakazi mwe mwebeerere mulekerawo okunafuya abavubuka mwana mulekerawo okunafuya abalenzi kyekyo lwaki mubungeeta wano nawali lwansonga temumanyi kye mwagala wagwa mukwano na mulimu wagwa mukwano na muntu wagwa mukwano na mulimu wagwa mukwano na muntu abasajja gye bali ng'omulimu gwe kukuba bulooka naye nga mwalabirira famire ye ayokya zittanuluza abantu so n'olwekyo mwebeereremu mwana mwebeereremu bakazi mmwe ku basajja ekitiibwa mmwe ku baboyfriend bammwe ekitiibwa mubaweere eddala ebikitiibwa neekyaddala mubawe ekitiibwa ekyaddala okitegeera ekintu ekyo toyagala muntu lwa mulimu gwe muntu mwagale nga ye omuntu then kyagenda okuleeta ku mmeeza well and good gyonna yonna gye kiba kivudde azilonga zikizze okifunye kati ebisigadde gyakijja bagamba nti bw'oba onaalya enkoko tolina kunonooza wa gyeriira otherwise bw'ononooza wa gyeriira ojja kusanga enkoko ng'eri ku bukyafu eri ku byerya oyinza okugaana okugirya era omala n'ogisalako omutwe n'ogirya naye ng'ebadde enkoko zisiba zibojjabojja obukyafu eyo zisiiba mu bubi nga zirya ate nemmala ne muzisala nammwe ne muzirya so n'olwekyo byebyo ebiri ku sayidi eyo CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera mwebale ku subscribinga mbaagala nnyo mubeere bulungi mwelaba